nkiddamu omuntu okufuuka omugagga obugagga tebakuzaala nabwo wabula bakola bukole obugagga babukola ng'oyita mu kukwatagana ne banno bonna obasobodde okukwatagana nabo okufuuka omugagga tebayo omugagga akulimba nti ye gagga wala ssente ng'azijje mu bbanga oba azikoze na bisolo ssente bazikola n'abantu era ensonga lwaki abagagga bagamba nti ebintu ebisinga obungi tubikola n'abantu era njala kugamba gwali eyo ng'oyagala okutegeera bakola ssente okufuuka omugagga olina okusooka okumanya omugagga afuuka atya omugagga ekisinga okulemesa abantu okufuuka abagagga ebiseera ebisinga n'omugagga kyatajja kugamba kuba kwefiiriza nakwerekereza abasinga obungi okwefiiriza n'okwerekereza tulina kutono nnyo naye ng'ate ebiseera ebisinga obugagga obusinga obungi kwe kubanga osobola okwetuusaako ekyo ekigulira amagala eddiba oba okwebezaawo obugagga buli obusigadde zibeera extras naye omuntu yenna asobola okwetuusaako nga teyeewoze oba tasinzidde ku muntu ng'osobola okwekolera buli kimu ky'osobola okwekolera mu bulamu bwo obwo tuyita obugagga obukola n'abantu b'olina okuba nabo era mu bulamu bwo ofanga nnyo okubeera n'abantu ne mu bantu abo londo bangamu baani abakuyamba lwaki kugamba ekigambo kino olunaku lw'olimanya enneeyisa y'abagagga n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe tojja kwetaaga basemberera wabula olunaku lw'olimanya obugagga bw'olina bw'osobola okubeerawo nga ggwe omuntu nga obutuusako buli ky'olina ojja kukkakana omutima era obeera bulungi nnyo n'ensojja giyitamu nga olina emirembe kyekyenjawulo ekiri ku ngalo zino tezenkanankana ne bwe ziba zikutte zinyweza era ne zikola ekintu kekabadde akalowoozo kaalyo katusimbule ku vidiyo yatuleese njira muntagingire wano mukyala Nabbosa Ssebogwawo muntagingire wano Silivia Najjira Luswata nabo bere ku vidiyo eno nobakabo njagala bbawa eyo nga sinagendayo njala sooka kujjukiza bannayuganda mwenna nga musharinga vidiyo olwali naku z'omwezi 22 lunaku lwa Sande zakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2024 nyongera okubajjukiza nga sinatandika programu yange Uganda nsi yaffe ffenna buli munnayuganda agirimu yazaalibwamu ensi yo era ovunaanyizibwa kyenkanye ku nsi eyo na buli kimu ekikolebwamu kyonna kyovunaanyizibwako ddembe ery'obwabange okulonda abakulembeze okusinziira ku ssemateeka mu kawaayiro nnamba emu akasemateeka wa Uganda kasoma nti amaanyi g'abantu oba amaanyi gali mu bantu era amaanyi gano gabawa ssemateeka okuba nti beerondera abakulembeze be baagadde okubakiikirira onaye baba bakiikiridde kati gwe muganda wange ali wano njala kutegeeza nti eggwanga Uganda bukyanga liweefyuga telifunangako kukyusa buyinza mu mirembe wabaddewo okuyiwa omusaayi okusikanga n'ebitogi n'okutta okugenda mu maaso nakati olwali kukyagenda mu maaso ekyenjawulo ekiri ku kyalo ku bufuzi obuliwo nti abasajja abawamba eggwanga si bannayuganda basajja banyalwanda nga mwakitegeera bulungi nnyo bafuba nnyo okulaba nti beeremeza mu buyinza mu ngeri yonna esoboka nga batta bawamba bakola buli kimu n'okukyusa ssemateeka buno obubaka njala bukuweereza muganda wange okubonaabonaako mu Uganda oba n'emitala amanja gy'oli si lwakuba nti wali okwagala wabula ntegeka mbi ey'abafuzi abali mu Uganda obwavu bwo gavumenti oba bakulembeze babuvunaanyizibwako ebitundu 5 ku buli 10 ebisigadde ebitundu bibyo kati njala kugamba ekigambo kimu okiwulize bulungi nnyo buli lwe tuba n'abakulembeze be twerondedde ngeri eggwanga litambula bulungi by'obufuzi kigikakata ku gavumenti okutegekera abantu baayo era okubakuma n'ebibugagga byayo kati Museveni kyagala okujjawo atya Museveni akimanyi nti buli kimu kyakoze kiweddeyo kyasigaziza kujjawo constitution kino Robert Mao kyagenda okuleeta si kukyusa bukyusa kutujjako buyinza wabula kuddira constitution ya Uganda n'obuyinza bwa bannayuganda bonna abakwaseyo seriti bahabulwa mu ngalo atwale eggwanga bw'ali agala olw'ensonga nti mu 1995 yoseri constitution gye yasangawo yagikyusa n'akola eyiye mu kkola eyiye n'ateekamu eggwanga ly'abanyarwanda bw'amala odditeekamu neyeewa kye tuyita legitimacy okuba nti munnayuganda kubanga ebibuuzo byali bingi bw'amala okweteekamu mu 1995 najja ng'agenda akyusa ggolo z'ebyobufuzi buli muntu yenna eyamufuukiranga ekizibu mubuuza ebibuuzo ebingi yamuttanga najja n'ajjawo age limit najja n'ajjawo term limit kati bwe bagenze mu mambuka ga Uganda yabadde ayagala kujjawo nga balesa ekiteeso eky'okujjawo leader of opposition bwe bavudde ku ekyo ne bagamba Mao aleete ekiteeso ekijjawo obuyinza bw'abantu okulonda omukulembeze babuze mu parliament betulondera omukulembeze kino akikola ng'ayita mu system nti
akalulu ka bonna bannayuganda okusalawo akitya mu system gye badde akola ng'akozesa system oba ekigambo oba enkola gye bayita gerrymandering ng'akulyetinga constituency akulyetinga municipalities akulyetinga bifo bingi nnyo ate kiba abantu basobole omusupportinga okuba ng'agendayo n'obukulembeze bwe otwogerero lwayo already ya authorizinze municipalities 23 kitegeeza nti bamwe ba parliament 23 baba authorize the constituencies zigenda kubeerawo nga okulonda okujja kutuuse kati yagezaako creatinga mu constituencies asobole okufuna ebifo byayagala okusigala ng'atufuga kati gwe ngoli njala kutegeeza nga tonnaleka Uganda ekuve mu ngalo nkusaba ogirwanirire Uganda ekukuume kuba bagenda kujjako obuyinza obulonda wandika okulaba ku nsi yo Uganda keggwanga bali tuto officially ngenda kukubira mulango kutakungula towa omuntu yenna akutiisatiisa ku kiki kyolina okulwanda kubanga eggwanga lyo brother toyinayo ggwanga ddala ne bw'onoogenda e Kenya bajja kuyita mu Uganda ne bw'onoogenda e Tanzania bajja kuyita mu Tanzania ne bw'onoogenda e Rwanda bajja kuyita mu Uganda ne bw'onoogenda e Congo bagenda kuyita mu Uganda ne bw'onoogenda e South Sudan bagenda kuyita mu Uganda kitegeeza nti olina okulwanira ensi yo n'obwo ogenze mu nsi z'amagulu meeru n'otuukayo bakuwa obutuuze bakugamba nti you are originated from Uganda kitegeeza olina ensibuko yo lwanirira ensibuko yo ng'ensibuko yo tennakwegaana otulidde bulungi nnyo saagala omale budde ku social media nga bakubuzaabuza ku nsonga ezitaliimu gamba nga abagufudde omugano okujja ku social media okweyambulirako gamba nga abagufudde omugano okujja ku social media okuliyetinga entalo gamba nga abagufudde omugano okujja ku social media okuwemula n'okuteekawo entalo ezitalina mugaso kino kibagamba kubanga kijjako kakatako oba owagira ebyobufuzi oba tobiwagira byabufuzi kubanga buli kimu ekiri mu Uganda ne mu nsi yonna kitwambulwako byabufuzi teri kintu kiri mu nsi nga tekiri byabufuzi olita kulimbalimba nti toli mu politics 50% is part of your life oba mu family yo oba mu business yo oba luddawa oli mu politics ebitundu 5 ku buli kikome gwagamba toli mu politics ye politics agenda kulumba mu ngeri emu oba endala kanjala kutegeeza buli member parliament yonna yali mu mukyalireko mumutegeeze nti mutemukkiriza kiteeke ekyo mawu kyagenda kuleeta mubawe warning shot mubategeeze nti tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe dduwaayo mu butongole tukwase mu 7 kubanga ke kabonero akasembayo okujja constitution ya Uganda efuuke mu 7's constitution kasita bajjawo article number 1 etegeeza nti power belongs to people kati awo nvuddewo njagadde nfundikire nako tutandike video yatulese buno baka njara busindika eri mama waffe Nabagereka Sylvia Najinda ne mama wo omukyala Nabbosa Ssebogwawo buno baka njara bubaweereza tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna omwana ne ssengawe muli bakozi ba Yoseeri era mutambulirwako ensonga Museveni yabateeka mu Buganda okubasimbamu nga mugenda mukolera emirimu gye mubadde mujja muvuga bi program tujja ntubikuba naye mukyala Nabbosa Ssebogwawo ne muwala wo Sylvia Najinda buno baka bwammwe mutambula ku mikutu ku mikolo egy'enjawulo nga mugenda mukubiriza abaana ba Buganda obutageza kwenyigira mu bikolwa bya kuwakanya gavumenti obutaganya bazzukulu ba Buganda kwetaba mu bikolwa bya kujjako gavumenti okwekalakaasa nga bagabagumire gavumenti eriko kubanga bakoledde ebirungi ntoko ngomba kubiriza obutava mu mbeera kuwakanya gavumenti ya Museveni mukyala Sylvia Najinda ne ssengawo Nabbosa Ssebogwawo mulwokuba mutambulira mu V8 mulina obutabo bumyufu bwa Amerika wa Canada wa Bungereza abaana bamwe basomera mu Yale University Oxford University Cavendish University naye abaana Baganda bazzukulu ba kintu abamu tebakyasobola kufuna kyakulya tebakyasobola kufuna kyakunywa watu tebakyasobola kusoma abamu nga newokusula okwekolwa tebayinaawo olw'ensonga nti babajje ku mataka gaabwe abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda bali makomera bavunda bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi nga ate kyebakakatako ddembe lyabwe abaana ba Buganda bawambibwa ne batulugunyizibwa mu matulugunyizo ga Museveni mukama wammwe temuvangayo kyogera Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atulugunyiziddwa nga nawe mutaddemu omukono mu kumutulugunya wabula muvaayo kwebuzaabuza nga abafuka banaaba nga temwogera ku nsonga ezo bwe bituuka okwogera ku nsonga za Museveni bwe kyabwe ayagala okufugamu eggwanga n'oditwala nga muvaayo mwesulibwa bamutandika okwogera mafuukuule ng'empale za Museveni mukama wammwe njala bategeeza obubaka buno
abaana baganda balaba ebizibu mu Uganda nga teri muntu abalabirira kubanga basigala ttayo. Mwabandi badde bava mwogere ku nsonga zino mwesuleyo gwa Naggamba. Lwaki? Njagala osooka ombulye Sylvia Nagenda Luswata ne maama wo basengaawo Nabbosa Ssebogwawo. Gw'osuubidde omwana monna Uganda, omwana wa Kintu atasobola kufuna kusoma okwenkana n'okukwo oba okwa mwana wo agenda kukola ki mu bulamu bwe? Mujjukire Buganda yesingamu ghetto. Abaana bano balituuka ddi ku mulembe gw'abaana bammwe abasomera mu university z'ebbeeyi, abatava ku nnyonyi, abali buli kika kya mmere nga kirongoose, basula mu byalo egy'obucuumu okagiringa kabuyonjo. Mwe bamugaba bali kwekalakaasa. Dembe lyabwe lyabebanga okwekalakaasa okusinziira ku mbeera gye babayisaamu. Nazzikuno Obuganda bwavangayo ne bwogera ku nsonga eziruma Abaganda. Mwagala tugamba nti ekyali kikyogerwa mu Buganda okutaasa Obuganda n'okutaasa abaana Buganda kyavaawo. Njagala bategeeza mukendeeze biga kubanga ensi weetuuse kuno kulabula. Ojja kuba oli ku mukolo, omwana akukwata akalipo akusulike, ojja tegere binaava kuba abantu bakoowu nnyo. Kuno kulabula kwa tubategeeza mugende mpola. Abaana ba Buganda babonaabona teri abagambako, teri abataasa ku kintu kyonna. Wabula mu mwefubiridde okuligitimayizinga abasajja banyolanda mu nsi yaffe y'abajjajjaffe gye baalwanirira. Bajjajjaffe balwana eggwanga Buganda okuliteekawo okubeerawo. Muli kwasiza abasajja Abanyarwanda bataliiko nsibuko mu Buganda. Amataka bagatutte, babasse, babamanyaze buli kimu, kyokka mmwe temusobola kuvaayo. Wole mutuuka okulanga abaana batandise okuva mu mbeera bagenda kwirwanako nga mugamba maati bannange, ate mukwate empola, ate simanyi temulumba gavumenti. Oyagala bakole ki nga tebalina kyakulya, tebalina waakusula, tebayisoma, tebalina mirimu, oyagala bakole ki? Kumwe mu famire yammwe yali okumpi ng'ojjako ziri famire empanvuyirivu, kuliko omwana mmwe akola obwasikaali. Kumwe ku baana bammwe kuliko omwana akola obwakadaama. Kumwe ku baana bammwe kuliko alina diguli nga takola. Muve ku baana ba Buganda, muve ku baana ba Uganda. We batuuse bonna embeera ebasusseeko mubaleke bakole kye balina okukola. Awo nawo nvuddewo. Buno obubaka nabwo njala busindika busooke bugende mu magye, police ne prison abali mu Uganda mwenna. Njala tegeeza mwenna abasavinga mu UPDF, abasavinga mu SFC, abasavinga mu prison ne police. Njala bategeeza tuzze tukyogera lunye nti eggwanga Uganda litamanguddwa abasajja Abanyarwanda. Obwakabaka bwa Nkole obw'Omugabe bwasaanyizibwawo era Omugabe alira ku nsiko. Era Abanyankole basinga obungi babinyika mu nsuwa badduka mu kitundu kyabwe. Obwakabaka bwa Rwenzururu bwasaanyizibwawo mwakimanya wadde omusinga gyali naye ali Matigga. Obwakabaka bwa Tooro bwawambibwa dda tebasobola kwekyusa. Obwakabaka bwa Bunyoro mulinde bulinzi birango nti bwo kabaka wa Bunyoro oba omukama yaseeredde. Obwakabaka bwa Busoga bwawambibwa complete totally also. Obwa Buganda bo empologoma tulwana bulwanyi jibeezaawo. Nga bano bonna babikola basajja Banyarwanda. Ate nga namwe buli ali mu PDF, ali mu SFC, ali mu police, ali mu prison. Mwenna muli banna Uganda bannakabala. Buno obakanyala bo basindikira. Kansoke mbogera mu Luganda mbudde mu Luzungu. Ekisookera ddala. Abasajja be mukuuma si banna Uganda. The people whom you are protecting right now, Museveni and his family, these are not Ugandans. You know it right that all are foreigners. They came from Rwanda. You understand? These people, they have taken each and everything from us, the indigenous, including you. Right now, you are protecting guys who are having billions of money on their show-off accounts, in their local bank accounts. They have mansions, they have each and everything which is needed in their life. But you, the UPDF serving officer, wherever you are, whether you are located in Somalia, you are located in South Sudan, you are located in Congo, or in Central African Republic, please listen to me very carefully. You are protecting the wrong people. These are not Ugandans. They are using the taxpayers' money to build another country that is Rwanda. They are taking taxpayers' money to create their own empire. While for you are protecting them. Why?
It's because you don't understand what exactly is taking place. Brothers and sisters, you have families whereby you have kids. Will your kids get a chance of getting levels of education like of those one you're protecting? You are getting 300,000 Ugandan shillings per month. You have a wife, you are renting somewhere, you have to take your kids at school, you have to give them proper medication. How will you cope up with 300,000 Ugandan shillings? When the person you are protecting, Museveni and his family, they have billions of money. Recently, fun enough, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, he came out openly and he pledged that he's going to pay you 1 million Ugandan shillings because the money is there. But for you, you decided to decide with Museveni, who's now trying to kill futures of generation, including you. You are sleeping in tents. You are killed in unknown locations. Your bodies are not allowed to be returned to Uganda because there are going to be more questions about how and where you were transported to other countries without authorization from the parliament. I'm telling you, UPDF officers in SFC, police, military, and prison serving officers, wake up before it's too late. Join the struggle. Don't let those people to fool you. Previously, Museveni and his team, they pledged that they are going to increase your salaries. Since now, they haven't even increased your salary. That was a big lie and a pregnant lie. You're still on the same salary, but they are still deducting your salary. They remove pay as you earn as you pay, local tax, VAT, mara sijui these circles, whatever. You end up getting 200,000 Ugandan shillings per month. How will you cope up with life in Uganda? Please wake up. Money is there, but you are protecting thieves, corruption officials, and these people. Imagine these people are not Ugandans, but you are serving them. You are sleeping in tents. You don't have even a single room where you're going to keep your family for the entire life. What if you die right now? Who is going to take care of your family? How many years will you work in UPDF to be on the same level of Muhoozi and Salimu Sare, like was Natasha, Sijui Patience, Sugiru Abogo? How many years? Because you've been lied to, you are sleeping in tents. That is my message. Wake up before it's too late. That is my message. Tutandiseka program akaliro bulungi nnyo mukatege njagadde okuyisa obubaka obugende abantu obategeere kye tuliko. Kati nakano kankayise olumu nako mukategeere. Gwe namo na Uganda njera kutegeeza naddala abalunzi. Ekirwadde kya kansa kitambula nnyo mu byokulya. Naddala mu bisolo byetulunda n'amalagala gemukozesa okugemesa oba okuwonyesa ebisolo ebyo. Njera bategeeza mwegendereze nnyo ebika by'enkoko bitandise okujja mu Uganda. Waliwo ekika ky'enkoko kye bagenda okusindika mu Africa. Nga kino bagenda kisindika n'ekigendererwa ekyokuba nti kigenda kubalwaza kansa. Ajja obbattira nga temutegedde. Katugowe n'omulunzi w'enkoko. Ngenda kukusaba oba oyagala okuwangaala mwewale okutandika okulunda ebintu bye mutategeera. Zino enkoko zigenda kujja very soon. Njagadde nga bayisizeewo. What is the future of these chickens? Are we going to see them in our supermarkets soon? Well, not in the supermarkets in the UK, but hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, it's easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher. So featherless chickens in the tropics, they grow faster than a bird with feathers because they don't get held up by the fact they're getting too hot. They're healthier. They cost less because you don't have expensive housing. It sounds fantastic. That's right. All right. Cherupo yagambye nti bafulumize enkoko nga tezigenda kubeerako byoya. Naye enkoko zino basuubira okuzisindika mu nsi eza Africa naddala ezina
embeera y'obudde nga yalubirabira nga baagala okusala ku muwendo gw'ensimbi ze bakozesa okulunda enkoko. Kati mwannyinaze wamuganda nga aliwo olabira enkoko yonna nga teriiko kyoya ne bagamba nti eyo nkoko totegana agireese mukuba emiggo egisigaddewo muwabire ku poliisi nti akuleetedde butwa kutta. Muza mukitegedde bulungi nnyo mutegedde awo tuvuddewo. Alright. Katutandike bwe tuti. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka naawe amuli okumpi omutegeeza ensonga zino wammanga. Sabbiiti ewedde navaayo ne mutegeeza oba nensaba omuluma kutu omuwaabira omutegeeza nti nsuubira nti ayinza okusiima n'afulumako ebweru w'eggwanga. Mu nkola y'emu bw'anaaba asiimye abasajja bano batamanya ngamba bagezaako nnyo okulaba nti baddamu okukola ekikolwa eky'okumuwamba bamuzzeeyoko mu ggwanga lya Namibia. Oluvannyuma wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja aveeyo adde ku mawulire atandike okwogera ng'eyanobako nti mulaba abavubuka bano badde ku mutimbagano nga boogera betakwatagana. Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'addayo Namibia nga bwe yali asiimyeyo. So amawulire gonna gaasooka okuyita mu kusooka nti bamubanja gonna gakifuula nnenge si matuufu. Mayiga ndi wano okutegeeza nti byokola byonna tubitegeera era nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Manyi nti abasajja bano bakwetoolodde obudde bwonna tebakukkiriza kutambula wadde tokulabako nga ogezezaako okulambula ku lubiri ogendako ku myalo egy'enjawulo naye ng'ekikola nga ggwe ng'omuntu yabasigadde bakwetoolodde. Ndi wano otegeeza omujaasi wa UPDF yenna ali ku luseba Ssaabasajja Kabaka ng'omukuuma. Ensi yakyukamukko okuva mwali mugirabira. Kyangu nnyo ofuna erinnya lyo ne mmanya famire yo nawa woogenda era ne wawa obeera na buli kimu. Mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa omuntu yenna agezaako okutuusa obulabe oba okuyisa obi Ssaabasajja Kabaka mu birago by'Amayiga watto ojja kifuwa ng'okiza munda kubanga mwena tubamanyi lwakuba twagala kulaga ebifaananyi byammwe. Abaganda mwena mukitegere buli musirikale yenna ali ku Ssaabasajja Kabaka mutandika omuprofilinga nga mutuwa details ne baba bakyusiza buli gwe bakyusa gwe twagala. Olw'ensonga tukitegeddeko nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga afuba okulaba nga Ssaabasajja Kabaka anyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka ate asobole okuba nga amuteeka wamwagala ye akole ebiddako. Ekyo nakyo mukitegere twagala bategeeza bulungi nnyo. Ebimu ku nsonga lwaki Ssaabasajja Kabaka asibirwa mu bitundu ebyenjawulo aleme kutambula bibinoola wammanga. Nti singa Ssaabasajja Kabaka anaatambula n'alabula ebitundu bisinga obungi ebya Uganda naddala ewali embuga z'amasaza n'amagombola kijja kuleeta batamanya ngamba omuli Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Bare Mugera ne John Katende okutandika okwetakula ng'abalwala namusuna olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka ajja kuba ategedde amataka ga Buganda bagatunda. Nzija nkyogera lunye nti abasajja bano batunze Buganda okimalawo naye ng'abantu abamu basooka kwebuuza amagezi ate oluvannyuma nabizuula. Ne bagamba nti amataka ga Buganda gonna agasinga okutundibwa gatundiddwa Mayiga ng'ayita mu Buganda Land Board saako ne kampuni ye eya Bule and Mayiga Company Advocates ne bakozesa n'abasajja bali mu Uganda Lands okubanga bakyusa ettaka lya Buganda eribadde ku ttaka lya Buganda balifuula erya free hold oba erya private land ne batunza abasajja Abanyarwanda ettaka lya Buganda. Kati Ssaabasajja Kabaka tabasobola mukkiriza kugenda eyo. Nkitegeddeko nti embuga embiri ez'Abassekabaka zonna zisinga obungi amataka gatundiddwa gasendeddwa. Basindika abantu okugenda ku mataka gano okukyambuwa okutema okutta buli kintu kyonna ekisangibwa ku ttaka eryo wayitawo ennaku mpawe kaaga ettaka eryo ne litundibwa oba ne liggyibwawo. Abantu bano ensonga lwaki bakkiriza Ssaabasajja Kabaka kubanga akola ki? Kubanga atambula okwegiriisa okulaba ebintu bye nga bwe biri. Naye nga batugamba nti ettaka lya Buganda teririna mipiira terisenguka. Nina omukisa obategeeza buli Munnayuganda yenna naawe Omuganda nga bakuguza ettaka okuva mu Buganda Land Board nga walina ettaka li Buganda Land Board nejja nerisenda nekuwaako ekitono ne batwala ekyapa oba ne bakuwa ekyapa. Saagala endagaano yo ey'obubange eyasookerawo ddala original copy yowalina togisuula nga gisigaze. Okalya ddaka ddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwenya nga teweetooloola mutereke empapula zammwe. Ekikutta obudde kinaatera obbuta. Essaawa yonna ekikutta obudde kinaatera obbuta. Waliwo omuntu agenda okukwatibwa ku nkoona nga nenda bwe gisimufungize atandika okunnyonnyola butya ettaka lya Buganda na buli kimu kyonna ekyonoonyese mu Buganda ani abadde akitunda nga talina ansa ntufu okujjako okugenda emabega emitala w'amayembu
wemitayembwa emikono gitawumira muwemba ekyo mberenga mukimanyi ekyo nakyo nkimaliza njagadde mukitegere bulungi nnyo nga sinagenda ku nsonga ndala. Alright. Era nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka omuwaabira n'omutegeeza nti omumpembe Salonga Mulengejja atambula azimba obwakabaka n'emisingi gye okwetola ensi yonna gy'atadde abasajja abakolera gavumenti ya Museveni abenyigidde ne mu bikolwa eby'okutandika okulingiza Abaganda abali mu diaspora ng'abakolako obwambega ebibakwatako bisindikaate mu gavumenti ya Museveni. Bino bimu ku bintu ebitandise okulabika mu ggwanga lya Bungereza. Wetwogerera olwaleero ekirungi tomukulembeze yatuuseyo dda gy'ali temweraliikirira eri abasajja bangi abadde bagufudde omugano gw'okubega Abaganda nga balowooza nti Abaganda tebakola ki tebalaba. Waliwo omwami ono yayogeddwako n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi ate ffe ebiseera ebisinga tetukyayagala nnyo okuleekana n'abantu olw'abantu nga bano wammanga. Kati omusajja ono waddidde ateeke bambega batandika okubega Abaganda mu diaspora gw'osuubidde abeze bintu bimeka? Wait a minute. Ekisookera ddala omwami ono mwamula bulungi nnyo bamuyita Ssemogera. Mwamula bulungi nnyo Akukuta biki omulyango entrance yino wano lwaki Sebo ng'ayimiridde waggulu eyo mulwanirira Omuganda bino bye mwambala amasuuti n'amakanzu mwetegereze bulungi nnyo. Wetegereze engeri gy'akwatamu essimu eyo. Bwe mmala okwetegereza omwami oyo akolera mayiga ate ye mwami ye mwagamba nti awagira enkyukakyuka ng'ate mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti mayiga Kabwana Ngone Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna tamwagalirako ddala yagamba ajja mulwanyisa mpaka kuwulira bubi nga ne ku radio ku TV yagobako ennyimba ze n'omuntu kennyini yamugoba okubeera ku TV ezo n'azirekera abantu ate abavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulu aba DP block abagwa mu kitinga kino. Wabaddeyo omusomo ogwabaddeyo nga president natera okugenda we yatuukidde leeti omwami y'omu bebamu ku baasoose mu conference hall eno naye omulaba engeri gy'adde atudde omulaba yeye mu ku baasoose mu hall omulaba ali ku ssimu yeefuula asoma message ndowooza nga alikodinga kamu kuzuumingira oyinza oga nti gwenjogerako si oligula mu video mulaba era ng'omuntu atali mutuufu naye agamba nti awagira muki awagira struggle ng'era omuntu atali mutuufu tetugenda kulwawaawo ngenda bagamba ekigambo kimu buli muntu alina embeera ye era buli muntu alina byakola. Mukulu Ssemogera nawulidde ka voice note kwasindise ng'ovunaana comrade yasiimu nti yakwogerako ebigambo bingi nnyo aleeta obujulizi which is okay lubadde mbosa obujulizi kubanga naffe tetumanyi mu mutima gwo kikyokolera kikyoyagala naye ndi wano kujjukiza nti Mukulu Ssemogera oli mu ggwanga lya Bungereza era oli mukozi w'amayiga n'emirimu gy'okola tugiraba
naye nze bwe nakozeeko okunoonyereza kwange okutono nakizudde nti okujja ng'ovudde n'otegeeza abantu nti enkolaganayo wakati ne Mayiga si ntuufu ate enkolaganayo wakati wo ne Attorney General wa Uganda Kiryowa Kiwanuka nayo si ntuufu enkolaganayo yeruwa enkolaganayo yeruwa oyina oluganda ku Kiryowa Kiwanuka Attorney General wa Uganda era oli muganda w'abakadde Kiwanuka ono yali akola mu Atkins Solicitors e London mu kitundu bakiyita Angels eno gye yava n'agenda ali mu Uganda era akola mu office ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocates kati bano bennyini be bali mu state eno oli wa Mayiga eno ogamba tuyagala enkyukakyuka wabula gw'omu ku lyo lwajjolejjo Kiwanuka naye rekodi ze ziraga nti y'omu ku basajja baakola Buganda ebikyamu n'abaakola Uganda ekikyamu rekodi tezeerimba luwaddemu okujja okunchalenjinga nga wali tuli mu challenges nefe records tuzirina wano muganda ogwolebera naye Bungereza ngo bayita bakadde Kiwanuka eyakolanga mu Atkins Solicitor Angel mu London kati ng'ennaku zino yava Bungereza n'agenda akola mu office ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocate ate nga naawe oli related ku Kiryowa Kiwanuka ne kujjolejjo Kiwanuka kati essaawa zino bwe bakugamba ebintu n'obyewakana nga olabiddwako mu occasions nyingi ate nga wefula wankyukakyuka nga ebikulu bikulaga nti toli wankyukakyuka tetulina buzibu naawe ne kye twagala kwe kwawula abantu abakyamu n'abantu abatuufu tosobola kwagala muntu ate n'oga nti olina gw'omwagalira kati nga gw'omwagalirako omanyi tamwagala ekyo kikyamu mulekerawo bunnanfuusi Mayiga mukozi wa Museveni era nga ye bloka wa NRM Emengo katosobola kungamba nti uyagala oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwagala Buganda ng'ate mukimanyi nti Mayiga bloka wa NRM nga n'ebikula byonna by'okuwamba Ssaabasajja Kabaka n'okumutta kumwe mwena tekuli muntu yavaayo kondeminga nkola ya Mayiga okujjako omulya mu ngalo ne musirika ekyo nakyo njagadde nkibagambe obeere nga mukimanyi basajja mwe bamu ne grupu zammwe njagala mbere mulambulo kufera mwerufu ku nsonga zino mwenna Abaganda njagala munjulire nazzi kuno obugagga bwabo bwali bwansibo nga bwa bulimi era ng'emmere ebisolo ebirundibwa mu Buganda ng'asinga nnyo abatamanyiiko byafaayo bya kulima mmwanyi mu Uganda abazungu baazireeta naye okulimisa bannayuganda emmwanyi tekyali kyangu babakubanga kibooko era emmwanyi wewaava enjogera egamba nti emmwanyi za kibooko muntegedde bulungi okubalimisa emmwanyi wewaava eŋŋombe egamba nti emmwanyi za kibooko kubanga bazibalimisa ku mpaka naye oluvannyuma ne bazifunamu akasimbira kati akabayagalidde emmwanyi tezerero mu Uganda tezerero mu Buganda Obuganda busaanyiziddwawo Buganda ko kasinga esirise abaana ba Buganda basaanyiziddwawo nga Buganda ko kasesirise Kyagulanyi muzzukulu wa Kayiiraga Jule Mugulu Musinga atusiddwako ebikolobero ng'abasajja Abaganda basirise abaana ba Buganda ebitono 7 ku buli 100 bali makomera teri abanyigako ku Buganda ko kase basirise Ssaabasajja Kabaka yatuuka okuwewa obutwa n'atuuka okusimba ekitooke Mabegombe bonna nga basirise bamuwayo bamututte Namibia bonna nga basirise tekuli anyega
bafumba ebifaananyi ebyekiye biteeka mu mitimba nga bibasindika bibatambuza nga bonna basirise wabula nga basindikiriza programu ya Museveni mpola mpola mu kimpukumpu nga teri amanyi olwaleero bukeeredde kati kambategeeze era mbaggula amaaso ekirime ekya Buganda kyetwatuma nti kya Buganda ekyemmwanyi ekyatandika edda nga nabali ku Buganda ko kasi tekuli taweza myaka gye kimaze mu Buganda lwaki olwale bapromotinga nnyo emmwanyi terimba azifu emmwanyi yatandise emyaka ebyemabega oba omwaka gumu n'ekitundu emabega njagala oteekawo comment lwaki bapromoti emmwanyi ebadde emyaka gigenda mu 8 oba mu 10 emmwanyi kofi ebadde emyaka 10 lwaki mu myaka 3 bano bamemba parliament abamayiga ababuganda ko kaseera ba Museveni lwa promoting emmwanyi terimba nga ne mayiga kwali era kuchitta abantu ekiri mu Buganda kuchigwa abantu kuttaka ekiri mu Buganda ne Ssaabasajja Kabaka butambuuza wajali bonna tebanyaga basirise bati wabula bafunye ensimbi batambula district to district bakola parapase ku mwanyi kubanga mukama wabwe yabasirisira baga mugende mwogere ku nsonga ezo okujja Abaganda ku mulamu omutuufu ogwa Buganda bweguluwa genda ku TV yemanyi ya BBS olebako video yemu nga waliwo gye bagenze okukola okunoonyereza ku lubiri lwa Ssekabaka lwonna lwe baasenze bale bajjeewo oba ekigwa abantu ku ttaka mu Luweero Nakaseke Mubende Mityana Gomba Kampala Mukono Wakiso Kayunga n'ebitukkebere Masaka tebasobola kukwata wadde eggulire eddema nga boogera ku nsonga ezikwatagana ku ttaka nga abasajja bafutubadde mu mayingo bakimanyi nti Omuganda ttaka Omuganda ttaka Omuganda batalina ttaka batalina kyali bonna kati batambuza ekintu eki mbu mmwanyi terimba emmwanyi yazze mwaka guno ogutandise Museveni wajja mu 86 okuwamba nga akimanyi nti Obuganda buli muluka gwalina ekyuma ekisunsula emmwanyi oba buli gombola yalina ekyuma ekisunsula emmwanyi ekiri ku mutendera gwa Afirika sijja gamba gwa nsi yonna byonna byasaanyizibwawo ekyuma ekyali kisunsula emmwanyi ku mutendera gw'ensi yonna kyali Bugolobe nabalagiriddewo Museveni lwamba mu 86 ekyuma kino ne bakipangula bakitwala e Rwanda bwe bazzeemu nga baagala okutwala obuyinza bw'emmwanyi ekyo bakitutte Bushenyi bakisimbye Bushenyi balima mmwanyi balima butungulu na bumonde wabula gye balima emmwanyi si gye bakitadde olw'okuba nabannyonnyodde nti Mayiga y'omu ku ba agenti ba Museveni bagenda okukozesa mu Buganda okugula emmwanyi era ng'akozesa bano bonna ba parliament okutegeeza abantu bino okuva musimanyi balwanire emmwanyi tebalwanirira mmwanyi bakuuma bbugumu mu ggi lyambaata babano ekikomesa bonna ba DP block wadde bafulamu banupu bonna ba DP block nenga Mayiga y'abalimu ensinkano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lunume Bayiga batandise na kwebaza obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi wakati wa UCDA n'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa mmwanyi terimba atukoze bulungi Katikkiro mumutuwere ku ngalo tulina ebyokulabirako bingi njagala ondeetera vidiyo emu neeba ya ddakiika emu Ssaabasajja Kabaka nga abagamba Abaganda mbateereddewo puroguramu ya mmwanyi terimba era mutandiko zirima njagala ondeetera vidiyo egi nga Ssaabasajja Kabaka agamba Abaganda mbateereddewo puroguramu ya mmwanyi terimba emmwanyi bagenda zirima mu bbanga ng'ettaka lyonna Abanyarwanda Bayiga baguzizza
wakyaliwo omuganda mu Buganda aweza acres 2 ez'emmwanyi nga kwalima kwalya kwasula. Lwaki tasooka n'akuba conference ezo ng'ategeeza Museveni n'Abanyarwanda beyagiremu bave ku ttaka lya Buganda. Kuno kuliko abantu bamayiga ne mayiga kuno kwali kwennyini. Njagala mudeteyo video ne baddakiika ebo Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku mukolo n'agamba mbalagidde Abaganda mwenna ntandise kampuni ya Mmwanyi Terimba mutandike okulima emmwanyi mugindeetereyo video. Wano Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'agamba nti abaana ba Buganda mwenna temubongoota. Temukkiriza kubatwala mu nsi z'Abawarabu gy'abatwala ku mirimu egitali gyabwe kakafu gye mulaga gye mubonerabonera gye basaliramu ebitundu byammwe by'omunda ne babitunda nga buli point Ssaabasajja Kabaka gy'akola Mayiga tagyongerako asirika busirisi kubanga beekuba kampuni yaabwe ya NRM Emmengo. Wano batambuza sisitimu y'emmwanyi kubanga ono agenti waabwe ye Mayiga. Wabula tebasobola kuba nkuŋŋaana nga boogera ku nsonga za ttaka njala kubuza emmwanyi bagenda zirima mu nviri zammwe bagenda zirima mu ekintu ekyandibadde kisookerwako essaawa zino okuga nti Obuganda n'Abaganda ettaka lyatuuka ku ki era lirudda wa tekuli asobola kyogerako. Wabula era bano bamafiya b'Emmengo batambuza boogera bino ebintu bya Museveni wulira. Ensisinkano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi. Ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lulume Bayiga batandise na kwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi. Wakati wa UCDA n'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa Mmwanyi Terimba atukoze bulungi Katikkiro mumutuwere ku ngalo. Tulina ebyokulabirako bingi abantu abayinza okujja ne bawa obujulizi emmwanyi eyo weebatuusizza. Waliwo okuteebereza nti mu myaka 5 okuva kati tujja kuba tufuna obukadde 2. Baweze okulwanirira ekirime ky'emmwanyi ekize kisoosowaza Obwakabaka bwa Buganda. Bajjawo n'ogamba nti gavumenti egenda okubeera nga yetwala ensonga z'emmwanyi. Bassebo ne bannyabo bajja kuba batusalirawo emmwanyi tugitunda ssente mmeka. Tubeereyo ne bannaffe abava mu mambuka bavaawa nga boogera ku ppamba boogera ku Kamala twala bakulu bano ku ssomero mmalo basomesa. Bwe twogera ku Buganda olwaleero kye bayita Luwero Triangle ttaka lya Buganda lyonna lijjudde mu Banyarwanda eyo teri Baganda nga noyo nabo Kenya abadde ayogera gy'ava. Bwe twogera ku Bubende tekyali Baganda abasinga obungi Banyarwanda. Bwe twogera ku Ssingo Mityana abasinga obungi ettaka balitwala Gombe Kitokota si kisandikire. Tusigazza ebitundu ebirala byonna bassebo ne bannyabo. Mukono gwe muyita mukono ebitundu 45 ku buli 100 Mukono afuuse kibuga emmwanyi bazirimawa. Entebe kibuga emmwanyi bazirimawa. Mpigi ebitundu 40 ku buli 100 kati ku Mpigi bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa. Wakiso ebitundu 6 ku buli 100 kibuga emmwanyi bazirima luddawa. Wano nasse muto Matugawa bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa. Ojja kubuuza abasajja bana Buganda kokasi nti Abaganda ameka abali mu bibuga nga tasobola kuwa namba ntuufu. Bwe basembayo kubalaga nti Abaganda tuli obukadde 11 nenyinza okugamba olwaleero bwe tutandika okubala Abaganda abatuufu abali mu byalo banze n'okuba tewawadde miliyoni 6 nga basinga wonna bali mu urban areas bali maddemwanyi kubanga tebalina ttaka.
bide bibalo bikozesa mutwe gwange okusinzira ku byendaba ne byenkolako save tuli million batugamba 11 tetutajja kuwakanya nenyinzo kugamba nti million eziwera wakati w'omukaaga zitudde mu urban areas omuli Kampala, Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi. Gena na bitundu bine ebibuga binene mu Buganda we batudde mu byalo wa kalo tekyali kiriyo. Kati ona akugamba nenge ekibajjayo amataka abasajja bagatutte. Tebasobola kuwakkirya information na message ekyago abaganda mu byalo bwali bwabo bwakulyetingwa mu 7 abanyalwala bagenda bagoba ku mataka family bazisse teri muntu asobola kujja kwogera ku kigambo kino oyo lulume java abaganda basigalo zetaba kyawula na bitundu 50 ku buli 100 lulume java ono jayogera abaganda abali osoze tebakyakola ebitundu 5 ku buli 100 kizibu batambula banigiina mwenna abadde balabye okukyala kwa Mayiga ngaali mu ggwanga lya Bungereza nga bw'alina enteekateeka ey'okuwa obubaka bwa Buganda bwe yagenze Bungereza ng'era bwe yakyaza omulangira wa Bungereza emmengo ebifaananyi mwabire bye ng'atuuse mu maka g'oyo omulangira kanono ke katambi ng'akyaziza omulangira oyo Yebuvuddeko omulangira wa Bungereza Edward muto wa King wa Bungereza Charles II yakyalako embuga okwongera okutumula enkolagano wakati w'obwakabaka wa Buganda n'obukulembeze obw'ennono obwa Bungereza era yanirizibwa Katikkiro Charles Mayiga n'alinnya Lubuga Agnes Nabaluga omulangira David Kintu Wasajja omulangira Kiwewa Jjunju n'abalala. Omulangira Edward yeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okulemberamu enteekateeka ezikulaakulanyiza abantu be n'okutumbula enkolagana wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bungereza era n'awa Ssaabasajja Kabaka ekirabo. Mu mbeera eno Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Owekitiibwa Robert Wabwansibirwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Owekitiibwa omanyi lwakimpozize vidiyo aliwo akasajja akeeyita Akaganda kanda zibohonye kakawuki ne bakakatula kateeka obunye kungulu mu vidiyo ne tumanyiddwa ku nsi ya Katonda kuno ndazibonye yesetinga otunyo tuli kungulu we tulinga okuzina message n'ensolima otunyo tuli kungulu kakano kako sige nga sina pozinga video ka otunyo tuli kungulu tutu katutezi tutu kanka basembeze kakanda zibonye kesetinga buli wamu nengo otunyo tuli kungulu akanda zibonye engeje batunuza amanyo kati kakaita dole mbogalubindi ne Bungereza kalyo ke kasookayo kanda zibonye otunyo tuli kungule tumanyiddwa nnyo ku nsi ya Katonda ndazibonye weyita kawuki wenna yefuutise walinga akamesa akali bize kali mu sideboard bwe kati kakanudda amaaso kateze muze tutubamanyi kyanga bamalireyo ka video mukatutusagala temuseeka tuli mu bintu bya nnaku
Kwira Wakatikiro, Owekitiibwa Robert Wabwansibirwa, Minisita Gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda, Owekitiibwa Joseph Kawuki, omubaka atwala abantu ba Kabaka mu Bungereza, Owekitiibwa Geoffrey Kibuuka Ssaalongo, n'abalala balambudde Omulangira Edward Ngono ye muto wa King wa Bungereza Charles II. Ensisinkano eno ebadde mu maka g'Omulangira agasangibwa ku njegoyego z'ekibuga London. Obadde bwa nkizo era butuyambye okumanya wa we tutuuse mu nteekateeka eno gye twakkaanyaako n'Omulangira. Era bwa nkizo tusuubira nti bujja na kwongera okunyweza enkolagana y'obwakabaka bwa Buganda mu bwakabaka bw'e Bungereza. Oluvannyuma lw'ensinkano eno eteekiriziddwa mu bannamawulire, twogeddeko ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ategeeza nti boogedde ku ndagaano esibwako omukono wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ky'Omulangira Edward ekiyitibwa Duke of Edinburgh International Award ekigendereramu okuzuula abavubuka obusobozi bwe balina basobole okweyimirizaawo. Omulangira twamutegeeza nti mu mwaka gwa 2022 Ssaabasajja tetugendagendayo mu lunaku olwasooka Omulangira oyo teyajja Mengo particularly yazze waayo seriti bahabulwa nga bwe bagamba nti Museveni amala ofuna abagenyi beeri abasindika keno mu NRM mu bbulooku eri Mengo tulitegemaizi kana akasajja n'okkawa media play ku bye baayogera ne baateesaako. Mwali mulabyeko Mayiga nga asisinkanye Ssaabasajja Kabaka Bukya kuba wajjawo yaliko president wa South Africa wa Nigeria Goodluck Johnson yajjawo era yaleeta Mumbejja n'aleeta n'ono ne wajjawo awo Kabaka wa Swatini if I'm not mistaken wazze oyo yajja ku nkyala zonna abantu zebakyadde omwami ono talina wadde lutabaalo lwe yawoze wadde otutegeeza Ssaabasajja Kabaka ku kyekivuddemu. Yatuuse n'okgenda e Bungereza n'asanga omusajja ono ku ndagaano ze baakola ku bantu ne bannabagamba nti omusajja omu abasajja bano David Wassajja yeefuutikawo dde okufuuka Kabaka wa Buganda omupya n'eminagiro gyonna agigula kubanga ali amanyi nti kiwedde yagenda okuteekebwako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eminagiro agirina na buli kimu n'engula abirina. Ono Agnes Nabaloga nabagamba n'omwezi oguwedde yava Nigeria ng'aleese omukukumbe gw'eddagala azze kuloga bakole Ssaabasajja Kabaka ekyajabu lwakuba nti Katonda akyazizza bibye. Baawandika powers of attorney ne bazijja ku Ssaabasajja Kabaka ne baziddiza ne bamayiga emyaka 10 egy'endagaano empya we yagambira nti ndika konka ku kkubo sigenda. Okitegera bulungi nnyo kati y'omu addidde abasajja abaasanye wa Kabaka wa Buganda ne batuuka n'otwala engoma n'abalogo ba Buganda baali mu kutitibya nabo. Njagala ombuli olunaku ki okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yava e Bungereza okujja mu Uganda lwe yali agenzeko mu lubiri lwa Charles oba olubiri lwa Chali oba nga akyazizza omuntu yenna okuva e Bungereza. Nga ne Queen lwe yasembayo okujja e Uganda nga tannafa Kabaka yagaana okusinkana Queen. Queen lwe yasembayo okujja Uganda Kabaka yagaana okusinkana Queen. Njagala nte ekifaananyi kyonna Ssaabasajja Kabaka nga sinkanya omuntu yenna nga ava Bungereza mu Olulangira nga azze Mengo oba azze mu lubiri lwe. Kati bulaba ono ndazibonye ateza obunyu bw'ati alinga buno bukirevalaati n'ateekako n'obugalubindi neebu busajja mmwe golooza tetukimanyi nti oluka olwatta Ssekabaka Muteesa bano bennyini be baalulimu. Golooza osubire nti omwana wa Muteesa yeerabira baani abali mu koluta kitaawe b'otinkiza nabo. Mayiga oyagala kugamba nti Ssaabasajja Kabaka
tamanyi baani baali mu lukolutta kitaawe. Mayiga oyagala kutegeera nti oyagala kuwakanya nti Ssaabasajja Kabaka takimanyi nti mwagira ne Bungereza musabe blueprint ey'ettaka lya Buganda lyonna nebalemerayo mbwammwe. Gwe ne Wasajja ne Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere nebalemerayo. Nga kyemufa mwagala kukyusa byepa bye Buganda byonna mubifulumye mubijje ku original copy. Era kyekikutwalayo kubanga mwine bimunoonyo mwagala kukyusa. Mwagala funa original copy ey'ettaka ly'ekyapa ky'olubiri mulifuulefuule mulikwase mu 7. Nkugamba ne bw'onoofungula enkoko n'etwingira ekisikiriza eggunju okujja oddirya kuggwe n'olubiri kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali. Kuggwe n'amasiro kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali. Ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Musajja okoze ebikolobero naye naye woli gomanyiwo. Muntu muyambye. Na kino kankibaga Abaganda. Kabaka munnange mu ntebe ye ey'owajjajjaabwe bw'atuulanga kabaka aba asubidde nti omuntu yenna gw'aba asabye oba gw'awadde obuvunaanyizibwa omulamulirako agenda kukola nga teyeetaaga kukubira wuuli nti owaayo weegindi wuuwo. Kabaka asuubira nti bw'akuwa obwami ogenda kukola nga okolera ku mutima gwa Buganda era omalodde owaabe olutabaalo. Mayiga kyatakola ne banne kyovula tebatunze ettaka abantu tebalowoozesa nti Ssaabasajja Kabaka yatunda ettaka nga si yalitunda. Bano batuusa okuba nti bamuwa eddagala asiimuuka obwongo bagambe nti ono taliiko yavaako ne basindika ne Nnaabagereka Silivia Nagenda Luswata ateekao kikampuni ekyabalwadde b'emitwe nga balowooza nti bamusiimula obwongo mwali mumuggula maaso. Ebikolo byemukoze Mmengo basajja mmwe Kabaka yeewuunya naye yennyini yeetya tamanyi lwaki waali kubanga temukimanyi. Njala kugamba nti osobola okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza okutegeera abantu bonna abadde bamwetoolodde baani. Who the hell are they? Kati amanyi buli muntu. Amanyi buli muntu yaani. Era amanyi ali gw'asobola okwesiga kati. Era amanyi butya bw'asobola okukolamu ebintu bye. Luli kyali kizibu nnyo okutegeera abantu b'Emmengo abasinga obungi be baani. Kati abamanyi. Ekyokubeera gy'asirikidde gye mwamuwambira gye mwamuwaddemu akaseera abambi abamanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Ekitambuza endiga ng'ekotesa omutwe tolooza nti batemanyi gyeraga beemanyi. Ebiseera ebisinga gw'oyinza okulowooza nti olukujjukujju n'olukuusikuusi lw'okola okuyisawo buli kyoyagala nti omuntu aba talaba aba alaba. Mayiga nnyongera okukujjukiza nti muzibe mu nsi zino ezaakulaakulana ne mu nsi eza Afrika muzibe atambula. Lwaki atambula? Kubanga asooka n'ategeera nti kati ndi muzibe. Katonda n'amuwa instincts ezimusobozesa okutambula. Abanga ali ku GPRS mu Bulaaya abazibe batambula ne mu kolansi ne basala ebitaala. Olumba yambibwako abantu. Naye nga bandi badde basigala mu kifo eki nga tebatambula. Naye Katonda abawa instincts. Katonda yawa Ssaabasajja Kabaka okumanya abasajja bonna abali Emmengo n'abali mu diaspora bonna bamanyi. Just ekintu kiri nti yeewuunya bwewuunya ensi n'agamba eno ensi bweti bwetambula. Abamanyi Ssaabasajja Kabaka ababadde bawangadde nako n'abamanyi bulungi nnyo. Ye muntu atula naawe ne munyumya emboozi ng'abanyumya ne muganda wo n'akusekera mu mirembe. Teyeemulugunya muntu obanga amuwadde obuyinza kubanga akulekera n'okola. Si w'amakwekansamu. Y'ensonga lwaki bano abasajja bali Emmengo bamujooze kubanga Ssaabasajja Kabaka teyasooka kwekengera.
yagamba nti buli muntu kamuleke atuuke waatuuka yeyambule ng'ensi emulaba so sinze kulwana n'abantu kati mweyambudde ensi ebategedde mwe baani mukoze n'obwakabaka bamwe mu diaspora mukwata ensimbi ne muzijja mu kittavu kya Buganda ng'ate Museveni yakuwadde edda obumbi ogenda okole programu ebungereza n'oleka ng'osasudde buli kimu abalo bagulidde Uber abalo bakoledde kampuni abalo bawadde amatako okusirika ettaka lya Buganda lyonna n'oligaba ng'oliwadde abasajja obutakwogerako avayo kwogerako ng'osindika Ssemwayi Iso nga mu obutwanga afa kubanga mu kimu amasitalinga kati kutta buli muntu aboogerako n'ekino Mayiga era kikubuulira gy'okoma okutta buli muntu n'obeera mu nkweze ng'ezitta omuntu lwe lunaku lw'osinga okubanga ofuna ebikongere okuga nti tabusi buli muntu mutte mpaka ddi okwetooloola omwetooloolo ojja kwesembayo nga gwe kennyini olina okwejjawo oba abakulira n'okujjawo naye ate oyinza okusookayo gobadde oyagala okukolaki okujjawo ekyo nkikugamba ekyo njagala nakyo obeere ng'okitegeera abatasobodde kumanya oba kulaba Ssaabasajja Kabaka yawubyeko olubiri lw'ekigere mu lubiri lwe babajjajjabo lw'Emmengo n'asobola okuba nga alulambulako ko Katome bw'atyo yabadde. Jukizemu muina kyemutalaba kyekiruwa nazizi kuno nga Ssaabasajja Kabaka akyalina basajja b'abambowa ne bamuteekako amagye agagamukuuma buli lwe yabanga ava mu mmotoka eyo musirikale yamutoleranga saluti mukyala we musirikale amukubira saluti buli lwe yabanga agenda okulinnya emmotoka eyo nga kalidde ng'omusirikale tannazza oluggi asooka mutolera saluti mukyala wa saluti mukyaziraba mpandikira ano message wa mukyaziraba omaze ebbanga kinga tulaba saluti gye bakubira Ssaabasajja Kabaka eno mukyala Margaret Nanyo nga nkulamusizzaako munnange kyebaleko gy'otusaako engalo ndabira mukyala Evelyn baagala muge mutumidde mukyaziraba mmeka that is a respect buli muntu yenna aweewa obukuumi nga wa high profile bali ku level omusirikale yenna alina omutolera saluti mumaze ebbanga kinga temukyalaba mukubira saluti ddamu ombuuze nakano kankabazanyireko so si Mayiga talina muhairake ya Buganda nga Kabaka alwadde waalabikira tateekeddwa na kwogera ku nsonga zonna nti Kabaka mulwadde yatulimba nti Kabaka mulwadde wa allergy kati akyasobola okiyimirirako atugambye nti Kabaka allergy yamuluma kubanga yatugamba nti allergy yakola ki bulwadde bwa bimuli yakosekamu olw'ebimuli kati Kabaka allergy yamuluma ayinza okukitubuulira mu kaseera kano nti yemutwale Namibia yemutwala buli wamu gye yagenda kubanga omuntu yenna bw'omulaba nga alina kyayogera gwe amaaso bagamba nti ebiseera ddagala
buli wowe ekintu ekiseera kyobula twali tusobola okuvayo mu kamera ne twogera naye twagamba katuwa ekintu kino ekiseera tulabe naye tukirabye emyaka 10 ne munonya Ssaabasajja talabikako emyaka 10 omutaka n'anonya Ssaabasajja nga talabika kitegeeza wabaawo ebintu bya Buganda tebikyagadda kubanga mu bulijjo bwoba n'olujegere nga lutambuza eggaali we lugattu lukwa luti eggaali ba tekyasobola kugenda mu maaso Buganda olujegere lwakutuka tekyasobola kugenda mu maaso nga bwebadde era togisuubira kugenda mu maaso okugjako nga Mayiga avudde Mmengo mukadde wange okugjako nga Mayiga avudde Mmengo buli katikkiro yenna yakolanga ebikoloero ekyataasanga ku Buganda n'okufuna obuweerero kuva mu bwakabaka bwa Buganda naye nga Mayiga akyali mu bwakabaka bwa Buganda tetusobola kufuna buweerero naffe fennyini aboogera tetugenda kuweera najja mwali mutegeddeko ekiruma baffe omanyi mu bwakabaka bwa Buganda abantu bo bagenda ne beefuula abagezi naye mu Buganda waliwo ekintu kye bayita kanso kampungu kitegeeza yalengera ebiri ewala ng'empungu bwogirabambire nga gwe tulaba na mmesi ekuliranyawo nejja n'egikuba n'ogamba egirabye eti Mayiga yalowooza nti bajjajja bw'anaabazibikira okulaba Ssaabasajja bijja kuba biwedde biba tebiwedde tulina abalamuzi ab'enjawulo bwe tudda eka bwe tudda mu mbuga zaffe ne tubuuza ne tubagamba nti omuzzukulu agadde ekkuba erigenda ewa nyinimu tukole tutya nti weetulire wano ojja kukulamu abataka bwe babanga balina ekibatawanyiza ku Ssaabasajja balina lwattamu lwattamu lwero olukiiko olutuula olw'abataka ne babuuza Buganda eri etya bannannyiniyo ne bajja ne balamula Buganda eno si ya Mayiga si ya Ssaabasajja si ya muntu Ssekinoomu waliwo emyoyo egiva waggulu ku lubaale ne gijja ne giruŋŋamya abaana abataka n'abazzukulu ne gibabuulira nti abange muli mu kulya Katonda akola ki ajjula mu lulyo olulangira waliyo kye bayita amasengere ensonga muziwulidde ensonga enkulu mwenna gye mubuusa amaaso gye mutasobola kwetoolooza mutwe gwammwe gitegera yeeruwa ekituzimbya ebisu ne tuteekamu ettabaaza zino ezaffe ez'omulembe guno oguliko ezikozesa amasannyalaze either ag'enjuba oba amasannyalaze agakiyira tulina kye tuyita wiring bwe tumala okukola wiring ate tulekawo socket we tukyajingira oteeka fridge we tukola buli kimu kati waliwo ne main switch kati main switch waba waguddewo obuzibu wogirako amasannyalaze gonna enju obutafuna buzibu kati tukitwale nti enju ye Ssaabasajja Kabaka enju eno erimu ebintu bingi ebigiteekebwamu mwe mulina amasannyalaze ne gawayalingibwa buli sekita yonna kati kitwale nti main switch be bajjajjaffe abataka abakulu abebeka Mayiga ku biragiro bya Museveni yasooka kujjako main switch n'agijjako abantu bonna nga tebategedde kati kino yakikola okulyetinga oba okutondawo okubuusabuusa n'olutalo wakati w'ennyumba n'ebintu ebigirimu betya abatakotuuka okukunguzibwa okubatwala ewa Museveni baali bali mu bbanga abamu ng'oggyeko abalyankuzi abamu baali mu bbanga ng'oggyeko abalyankuzi baali mu bbanga abataka abamu Mayiga yabassa mu nsawo ye nga ye abataka abasigaddewo amanya ekituufu ne bagezaako kirwana ne kibaviiramu akabasa ne badda ebbali be bataka babiti ebi bisatu
Mayiga olwajjako main switch na disconnecting enju n'amasanyalaze n'ebintu ebigirimu bebata kasita ya ku disconnecting main switch n'agijja ku nju enju ye Ssaabasajja Kabaka n'esigala mu bbanga. Kati bw'esigala mu bbanga kyayanguyira Joyce Nabbosa Ssebogwawo ne kiyanguyira Museveni okufuna butya bwafunamu abataka abo. Lwaki abataka bano bagenda batya mu kusooka okufuna obusungu? Nabagamba emabega w'essomero bayita Eagles Nest waliwo acres ezisoba mu 2.5 ng'ettaka lino lyaterekebwa nga ly'abataka abakulu ab'ebika bya Buganda acres 2.5. Acres 2.5 omanyi ssente zirigula mu Kampala. Kati gwe atamanyi Eagles Nest bw'ova ku mulyango omunene ogwa Wankaaki ogwa Bulange todda mu Ndeeba adde eno mu Kisenyi oba wakatambulako meters 50 kiri ekikubo kisigala kigenda wansi mu Kisenyi kino kiyita wano kikkira kigere ku kigwe ku Musajja Alubwa ne ku AIDS Information Center kigweri mu junction ya Lubaga Road. Kati wano we wali Eagles Nest Manju ettaka we lyali ly'abataka Bwoya era Ssaabasajja Kabaka n'alagira Buganda Land Board ettaka eribaliwo abataka bwene ekyalo. Mayiga yabuuza Ssaabasajja Kabaka alagira ngaani era obuwandiike bulwa. Kati ova ku muntu awakanya mukama we kyamugambye n'asaba n'obuwandiike n'ambuuza alagira ngaani. Kati n'obuuza who is Mayiga to question Kabaka's order. Mayiga yaani abuuza ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka. Yafundikira ettaka baliguzizza Ssebalamu. Ssebalamu ne bali mufubutulamu. Simanyi oba musasula. Bagezaako diguza Abasomaali miliyoni ezi 2.5 eza $. Nga Wasajja yali yimiriddemu. Ne bw'oyitawo kati ettaka liri mu kibangirizi kyereere tekukyali lyagana okukolebwako nga balitunda miliyoni 2.5 eza $. Kati gwe atamanyi Eagles Nest ziri bw'okuva mu paaka empya oba enkadde. If I'm not mistaken, ziri kilometers ndako. Kuva mu paaka empya okutuuka ku Eagles Nest nzo kuba ziri kilometers 2.3. Abamanyi okubala obuwanvu bw'enguudo njagala mumpandiikire wano okuva mu paaka empya oba enkadde okutuuka ku Eagles Nest kale katugejjena okutuuka ku Lubiri ziri kilometers mmeka? Saara byogera bw'omu eno program tudiscussinga ffenna. David Augusta agambe kilometers 3. Njala nabula batuwa information. Saagala kwogera ku discussinga bw'omu bagenda mbu yakola propaganda wa blackmail. Okuva mu paaka empya okuva mu paaka enkadde ng'odda ku Lubiri ziri kilometers mmeka? Kale ziri mayiro mmeka? Sekadama agambye yamanyi miles. Ziri miles mmeka? Bana temumanyi kubala nze mbagambe ziri wakati wa 2.3 oli asosa agambye 3 nabula muwandiike wano. Mukulidde mu kibuga mulinga kalu temusobola kale okuva Kampala tuuke Nateete ku bitala ziri kilometers 5. Kati ate no tuli Nateete kati wali kugamba mpaka epewe enkadde okujja ku Lubiri kilometers mmeka? Bwe ngamba 2.3 siba mu kyamu. Powers Brains agambye 3.5. Kale katukole kyetuyita round figure 3 kilometers from Kampala city center. Golotha li worth center mmeka? Nasembayo okumanya nga Wasajja alitunda miliyoni 2.5 eza $. Museveni yamuwa sente mmeka? Ogenda ogula ali ku Bulange Mmengo.
njala kubuuza kati gwe omutaka gwe baawe ettaka Mayiga n'ali mujjako osuubidde kiki kyagenda okukola weeteeke mu bigere by'abataka kiki kyagenda okukola kusanyuka abeere awo akole ki kisse mu bigere eriyo enju z'abassekabaka kabaka ze yalagira ziddizibwa amataka gaazo Mayiga n'agamba njagala biwandiiko saala kumanya bya kabaka byabaga njagala biwandiiko yamaliriza amataka agatunze gw'osubidde famire zaabo zigenda kugamba ki era zigenda kunenyaani kubanga ye kabaka bw'alagira aba alagidde era abaasubidde nti gwagambye bigambo byagenda bituukiriza wabula tamanyi nti gwagamba kirumira mpiri bbiri yateekawo omuziziko ejawula wakati wa kabaka yamusetinga bakiyita syndicate yamusetinga alwanagane n'abantu be mukitegedde awo tetugenda kulwawo kati gwayagala okumanya ti Ssaabasajja Kabaka tayagala kumanya nabanyumizaako koppo kino we Masaka iti yagezaako nnyo okulaba Ssaabasajja Kabaka ne bigaana era atwala amakula naye tewali muntu wadde akkirizibwa kulaba ku Ssaabasajja Kabaka tunuulira akatambi kano Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima okuwummulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula mu mbeera mu ggombolola okuli metupa n'okutuusa kati abasajja n'abazaana ba Kabaka bakyaleeta amakula ng'abikwasa Pokino wabula nti oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye binaafuuka amakula kijjuliza kye nabagamba tayagala kulaba n'omuntu n'omu yabakuwa buli limu yali amanya abaali bamulyamu olukwa bamanyi kankabaddize mukategere bulungi nnyo nono Mayiga bw'ate bw'akola wuliriza bulungi ono Pokino w'e Masaka Kabaka gy'abadde ali Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima okuwummulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula mu mbeera mu ggombolola okuli metupa 19 Kasasa ne Mutuba 2 Bukulula baleese ebirabo ebikwasiddwa Pokino Judy Muleke bitwalibwe mu lubiri Enkoni amaaso moogi bw'anaasiima bifuuka amakula ebirabo bino ngenda kubituusaayo mu kwogera kwe bagoboyo nga nina bugisi mufungize tetujja kulwawo alright kati njagadde nkozesa eddakiika zino asatu ezisigaddeyo ngendeko mu general politics naye nga mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka era nga emusaba nti Wasanyakawo Charles Peter Mayiga mukole profile ye ku famire ye abantu be ebyobugagga bye buli kimu ekiri wakitadde kubanga tesaya yakola profile ku bantu bonna abakola ne Museveni n'okumanya biki bye bapulaningira eggwanga n'okusaanyawo eggwanga lya Buganda n'Abaganda wabula nga nfundikira mu kanyomero kano mwabatamanyi Museveni wano njagala buno obubaka njala mbusindikire omusajja gwe bayita eyayita kabaka wa wessaza lye coach amanya ge yani umutayipingira no rubaka njira mumusindikire Mayiga essaza lya tuna nali guza Museveni nali diza nali kwa Muswaga kuno baka njara bokuwereza kompulira bulungi nnyo era otegeere oli musajja wa NRM okolera NRM era gwe basakunga kwa Muswaga obula ndi wono kujjukiza bino bade tubimanyize kambe kujjukiza kitaawo
Kamuswaga kennyini obadde okimanyi nti Museveni yamutta ng'akozesa enkola y'okuwa obutwa ng'okyali bujje bw'oti Museveni yatta kitaawo Kamuswaga oligino omukolo baagugendako Museveni yali agutegese gye baali emmere era we yakubazza muzze baamuleetera mu ngalo bwera bwe bagamba nnyoko oba omuzaane yaliwo bamugamba nti ono mumuyambe-yambeko kubanga gy'abadde afuniddeyo obuzibu abere era kitaawo teyamalawo wadde ennaku 3 nga tannafa eyamutta ali Museveni yamuwa obutwa Kamuswaga njala kutegeeza nti ne mwannyoko omu kuba kuyafa kaziniwo omukyalo ono yali agenda kuwasibwa owekitiibwa Gordon wava munno yali mu mbejja era ne Museveni yamuwa obutwa kati gw'oli awo oli ku kintu ky'owagira ekyakusiruwaza naye nga mu kusooka ono Kamuswaga kitaawo oli gino Museveni kennyini yamuwa obutwa n'amugyawo genda onoonya abantu abakulu bakubula information ojja gitegeera bulungi nnyo ne Mayiga kennyini ono Wasanja Kalu Charles Peter Mayiga sister waabwe omukulu eyali asomesa mu ssettendekero e Makerere abasajja ba Fulunasa be baamutta nemmwe temuwulira temusobola kutegeera kubanga mwebuzaabuza nga bafuka baana abanga temumanyi bintu bino Mayiga mwannyoko yali asomesa ku ttendekero ssematendekero e Makerere Fulunasa yamutta era Museveni yali aliringa Fulunasa ngayo batatata wa Kamuswaga oyo bino biramuganya bitegeera nti ye Museveni akozesa kimu kumalawo bantu mwenga mwebuzabuza ye ng'akuwa kyayagala ng'amala okukojjawo ndowooza otegedde mwena mufunye message abantu aba omulundi gumu tugenze mu maaso kati katugende mu byobufuzi ebiri open mu dakiika 3 zokka era kansookere na wano gwe wenna aliranye President Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu ggwanga erya Bungereza n'abali e Kampala naawe omuntu yennyini njagala owulirize ebigambo bino Mr. President, wiche wedde najja ne wichinga emu n'ekitundu babega najja ne nkuwulira olukwe lwa Chief of Military Intelligence ne International Security Organization ne Crime Intelligence Unit lwe baali bategese okusindika bambega baabwe abamu bali mu Nuupu okutandika okubenga nga bakozesa amakalamu agaliko kamera ne voice recorder audio recorder ekyo bazizaayo era tebaategana zikozesa lino olunaku n'olumu ngaye batatudde baagala okumanya ekikwatako biki byokola wepo kusinzira ku sources zange baagala nakumanya bw'obeera mu makaago ng'oli ne mukyalawo biki bye munyumya era biki bye mukola era bo benga babirina wali bulungi abamanyi techniques zino abantu bangi bali mu buwambe obw'ekika ekyawaggulu mu Uganda nga temumanyi butya Yoseri alina bambega okuva ku Ausigalo okutuuka ku Sekuritale okutuuka ku baana b'omuntu basobola okukozesa okuteeka spying gadgets mu ofiisi mu bisenge by'abantu abo n'ababega nga babo bali ku seemwayi gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi n'abantu ba businessman mu Kampala seemwayi era obutambi bwabwe obw'ekikulu n'amaloboozi gennyini nga seemwayi galina mu rekodi zaago gemusi birungi kuno kwoli iso erina obutambi bukinaakukkobwa abantu abakulu ab'ebitiibwa nga baabatega kamera mu mayumba gaabwe nga invisible cameras n'amaloboozi bagalina mukyala Babi Itungo bino biwulirize Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu President bino biwulirize banoonya butya bwe bafuna bwe bateeka obumwe buwuliza amaloboozi n'obukwata ebifaananyi bitambula mu kisenge ekyo ebigambo bino mbyogera ne mbitwala nga comedy naye aha
Kati ndi wano kutegeeza Mr. President. Oluvannyuma lw'okkuba ekkalaamu zino ne bazizzaayo kiki baleese? Baleese obuuma obutene nnyo nga bwefaananyirizanga amapeesa agateekebwa ku kkooti. Obuuma buno bukwata amaloboozi ate era wattu bukwata n'ebifaananyi bitambula. Ebiseera ebisinga oyinza obutategeera nti omuntu akulikodinga naye nga akulikodinga. Akuuma kano okalaba munnange. Mayinza nkugamba nga nina ne evidence. Okalaba bulungi nnyo. Ezo spies buttons ziteekebwa ku makooti na ku masaati baza n'ogiwa yalinga mu buliri bwo mu kisenge ekyo oba mu ttaala oba mu TV oba mu laptop gwe nga tomanyi naye nga bakulikodinga bulungi nnyo. Ate kati ez'engalo ojja kugamba nti engalo za muddugavu za mweru. Kambale butazuuminga muyinza okugamba nti engalo yaleese za muzungu. Ez'engalo za muzungu muyinza okugamba mbirere yaleese za muzungu eza muzungu. Ez'engalo za muzungu muyinza okugamba yaleese za muzungu ez'engalo za muzungu. Kankwongere ez'engalo za muzungu birungi kuno kulimanyi kati wetakula buli maawa. Ez'engalo za muzungu ez'engalo za muzungu kankwongere ezo recording gadgets baagala funa access zituuka ziti ewa Kyagulanyi mu kisenge kye mu ddiiro bisenge by'abaana basobole okukola kye baagala. Bo banoonya butya bwe bamufunako recordings bamukole kye baagala. Kati basobola okukateeka ku saati ku kooti nga oli najja mu ofiisi yo gwe nga tomanyi nga kali ku kooti ngaawo olabanga epeesa kumbe spy gadget bulungi nnyo nga oba okalaba gwe ngolooza munnange sajja mbadde kooti enyuma kumbe kantu kabega bulungi nnyo gwe nga tomanyi. So Mr. President wonna wooli njagadde okutegeeza obeera aware about that. Bakunoonya in and out. Bw'abantu abajja banyumye mu makooti ne mu masuuti beegendereze so ng'ate newo kikole ng'okimanyi nti ebintu si byangu. Alright. Omukulu ono fenna ebigambo bye yayogera tugenda tubiraba. Naye nga abyogera nga bituukawo kati essaawa zino. Ono yali Sheikh Nuhu Muzaata batte kwe ngenda okwongereza message ya mujulie bulungi nnyo. Eyakuba Abdul Karim Center mwekyasi yamalamu wa salaamu. Namugamba Sheikh salaamu alaikum avudde mu darasa. Namugamba nti seekodda bwayise nti nedda. Namugamba nti waali mpadde nno kantu n'enninnya taxi. Sheikh n'agenda bw'ati asize endabirwamu ajjayo akasente mu nsawo yakikinalamu bw'ati n'amulaga position entuufu. Sajja n'afuna akuba Abdul Karim ng'akuba ku mutima fantakala bijiwali rabbi n'agenda asinkane Allah. Olwo olunaku luzibu yawma tubla sarail. Era kyembaga nti mulekeraawo tubiveeko. Bagavumenti tetuwadde eganyo eremereddwa okutuwa lipoota z'abamasheke. Muzaagaza ki lipoota z'abamasheke? Mubaleke. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama. Wallahi nga tumanya nti fulani huwa alladhi qatala fulani huwa alladhi gundi yatta gundi muhula kaseera tetulabanga akanene. Tulekeraawo okuddayo okuwogana n'abantu. Gavumenti nayo terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya, babeera mu kutya. Muvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya musajja mukama waffe. Kali mukama waffe naye takyategeera yatabuse ayita bayimbi ayita bawemuzi ayita baki ayita kati buli. Wait a minute. Message mugiwulidde.
mukama waabwe ayitani bayimbi bawemuzi beyambula ka video kakyagenda mu maaso kankazeeyoko emabega katono kuliriza bulungi katuli mu politics tulabanga kanini tulekeraawo okuddayo okuwogana n'abantu gavumenti ne gavumenti nayo terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya babeera mu kutya muvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya musajja mukama waffe kati mukama waffe naye takyategeera yatabuse ayita bayimbi ayita bawemuzi ayita baki ayita kati buli bantu bonna agati ya rabbi be banantaasa banno aina almafaru nzirewa yoye allah kati ate oyo ogenda omubuuza akuwa eripoota eyabatta bamashekhe mwesonyiwe yauma tubla sarail allah ajja kuleeta lunaku lwajja okulaga ebyama mwena mugamba Museveni agenda lwaki atwavuwaza naye nga naye musajja wattu naye mwavu ne mwavu genda olabe Gilbert mu Kenya yabeera vice president ebisanja bibiri naye namuyitako ng'ali kakubo kali akagguka wali eringa mu kitoogo ng'ogenda ekyengera ng'ali mu kakubo ali mu pulimu alinamu omukyala wallahi yagendanga neridika nemmotoka ne babakuba n'emiggo muviire bu Kenya ayitewo bwatyo allah wa tilka al ayami nudawiluha baina nnasi allah agamba nti ennaku nzibayisaamu buyisa tewali afuga lunaku sente zijjanga za kino ne president naye musajja watu nayena era kati bino byonna okusisinkana bano bonna basisinkana bayimbi bawemuzi baki bonna abasisinkana kukola ki abasisinkana aganti oba wallahi aina almafaru bayinza okubaamu akalulu kati ebyo byonna byonna allah subhanahu wa ta'ala inanyini byonna koze naye ensonga zivaayo nga nnene zeetaaga kwogerako that's why batwala abasiraamu tebabangako mu poliisi tebabangako mu magye ne babatwala bagenda obajjayo mbu tebalina musango naye n'obasanga nga baabaweekulako obukongovule baabayiwa amaviivi baabookya paasi obusajja baabusibako bulooka ne bufa tebakyaddayo kuzaalira busiraamu baana temubaleke yauma tubla sarail allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama muhula kaseera tetulabanga kanini tulekeraawo okuddayo okuwogana n'abantu Sheikh wumula mirembe yeri amanyi buli kimu ekigenda mu maaso kati gwe NRM propagandalist nawe ali ku social media naddala abawujja obunyama bw'amayiga Sheikh akugenda nti ripooti z'abamasheki bonna battiddwa tezifulumanga n'ez'abantu bonna bannabyabufuzi n'abasawo n'abannaddiini tezifulumanga kati nze mbuuza Saalonga Mulengejja wasanja Kaulu Charles Peter Mayiga emyaka 14 bweddu ripooti y'amasiro eyagocha nani yagocha era bagocha ku lwaki ssebo ogisoma ddi a ripoota y'amasiro naye yalemerayo 14 years a ripoota y'amasiro tesomwanga ani yagocha bagochera ki alipota tesomwanga mutonzi waffe yasalawo kati munnange njala kugamba gwe comrade aliyeyo ensi Uganda wogira basuweri eri kubikukujjo Sheikh akugambye nti Museveni yasinga okutya kyekimulete Saabawemuzi kyekiddidde tikitoka oba alina following ya mitwalo 2 oba 3 nafuuka sevia nga gobalaba yayinza obbataasa ku maanyi ga Kyagulanyi ne bagenda basinkana jeno indi no reality omuntu gwe bayita generali majje tamala gasinkana buli kiyenje wabula bw'otuuka ku level nga kati abantu balina okutaasa Museveni ne Salimu Sale ba tikitoka omuntu alina okutaasa Museveni muwemuzi wokutenyweza omuntu gwe bayita 5-star general
tamalagala niyo bolabanga batuse ku time eyitaba TikTok bagende basinkane 5-star general bebaba muyamba ku muntu w'obuntu mwe bakyali simwe manchige mulina era temumanyi eggwanga lya mumwali bzaddamu nga muganye ditwala maaso ekyo temukimanyi a 5-star general ne bakwata billions of money ozuwa abawemuzi to condense to cool down the pressure of Kyagulanyi nenga temusobola kumanya maanyi gammwe nti mutuusiza abasajja ku the extent okutandika okugula buli muntu kati kambajjukize alipota y'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira yafuluma eyamutta Museveni nga ne Pilato mwali mubamutta n'abalaba bakyaliwo alipota Scotland Yard ekitongole kikesse ky'Abongereza kiketya ku mutindo gw'ensi yonna kyajja ne kikebera ne kikonfaminga alipota yafuluma tefulumanga alipota kuva ya Ssekabaka Fred ku Luwangula Muteesa taata wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wokubiri alipota yafuluma tefulumanga kati Mayiga batitiviza nabo nyenze kula simanyo omulangira gundi ali ku Yesime Majestic wate era gwayino obwongo totegera kyekigenda maaso munange baba somera alipota ya Ssekabaka Muteesa abamutamba manyi baba somera alipota ya Kayiira Tankome abajiri musiba Scotland Yard baji basomera weri alipota ya Masiro baji bawa miaka 10 na baji bawa Oina jena agamba Kabaka is suffering from allergy simanya allergy from those flower nasigalawo nakatasula ku explaining tugena miaka mukaaga tasobola kuva ku gantiti yali allergy bachichi tasobola era mu kyali awo navanaga nze siri mubbi era siwa kidera kati mukuru wayogedde bwote sibwe twayogedde ulida bwati bwayogedde simanyi oba otegeeza kiri bino ebyobulyake fe situbiriimu ebyokukuta okubba ebintu bya Kabaka tuwano tetukola bya bulyake naye waliwo ababeereyo ku mitimbagano bagamba nti Katikkiro alina ebizimbe mu Kampala byonna bibye naye nze nyina oluganda Katikkiro sibbangako kintu kya Kabaka wadde n'akakalaamu naye nze mbadde nkozi emyaka mingi abantu bagenda oba ne beerabira Kabaka tiyanzija ku nguudo Kabaka tiyansangeyo ku nguudo nga ntaayaya ndi eyo mu ttale kamalo kwa addressing omusajja ono wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salo gamulengejja amakulu gyebaleko tobbangako nenga oli mubbi wava emakerere wasibira wa Katende mulo chembaze gye wakoleranga era tuwawoza adde omusango gw'okugyamu olubuto oba gwe tuyita abortion toguwozangako sipoki ne mukola kafamo kaabwe kammwe akabbule and Mayiga Company Advocates misango gye kali kawozeza egiri awo tegibangawo restaurant gye walimu yali ya family ngeri shared ne Bule nga mwina musende mukazi wa Bule era de mukazi wo ne baawukana ne mukazi wo ne mukabbule ne bagenda bwinyo ekitobero ne yika wayina company ki ng'oli Mengo era wayina ki nga ne nyumba y'erweza ali ya Mwannyoko oli gwenjogeddeko Museveni gwe yattira Makerere wa Fulonasa gwe yatta ennyumba gy'oli mwerweza ogaziiza nga yiziye ennyumba tebangako yo tozimbangako nnyumba yo Musula ennyumba ya Mwannyoko oganti ebibugaga by'olina bikoledde wakola nga kiki wali okoze nga kiki wali okoze nze ndi mugagga najja nga ndi mugagga
24/7 wasiibanga Mengo. Gwe gwoyogerako ffe tubadde tukoledde Buganda okumala ebbanga ddene. Nze natandika okukolera Mengo nga Owekitiibwa Kibirige Ssebunnya ye minisita by'obulamu nga tukolerera na bwereere era nga tuweereza Obuganda nga naawe gy'oli. Walina ki? Walina ki? Walina ki? Nze nali ndi mu kitongole kya bulamu nga ndi under minister Kibirige Ssebunnya kati advisor wa Museveni ku nsonga za Buganda. Nakolanga ku clinics ey'omu Kisenyi n'ey'ensangi kuba nali peer educator mu mwezi okuza nti okusomesa oba okwogera kutandise nakutandika dda kuba nakolako ne AIDS Information Center ngira tulimbya peer educating. Kati gobojja n'ogamba mubadde mugagga olalongo toyina wadde n'ekikumi oli bulasi sente za Buganda kw'otudde kuba mataka gonna ogatunze. Just otula ogamba mukulu mulekera okubuzaabuza abantu. Kankabazanyire kagende mu maaso. Nayamba muntu nagamba omuntu wange onabadde ataayaya nedda kamuleka afune ekyoku natandika okukola amateeka mu 9 kampuni yange Bull and My God Advocates era gyeri mu 9 ate tubadde balooya abali awo abokuteeka emmanju tubadde balooya abamanyiddwa Francis Buule partner wange ne balooya abalala natukola nga tukolera nga esente nga tuzifuna era ne tutetenkanya ebintu bingi ne tubanga tulinawo ke tulya kakati kabaka teyanzijeyo kati nolwekyo nyina ebintu ebyange ng'omuntu. ye kati ogenda n'oyogera kampani yammwe eyawalooya mukyabukola gyebulirwa kuba kati nze sifuna budde naye balooya gye bali bo bakola. Amubuuziza owaye kampuni yammwe ey'obwalooya ekyakola tije bali bakola naye nze sifuna budde kati teligo bayita professional lawyer asobola kuleka law company yenga senior oba partner nga tali presenting a company eyo. It is impossible. Senior lawyer atenga partner wa company Elias Lukwago yerodi meya wa Kampala yakulira ekiwayi kyani yakulira ekiwayi ky'abana basajja bana abakatonga akyagenda mu kooti n'atuula nawuza emisango ng'ogambye mbu wabibireke emwe mayiga ogambye watandika okutukola wali mu 1994 nkyajjukira bulungi mu 1994 bwe mba serabidde nali ntegeera bulungi nnyo kubanga yali World Cup ya USA nali ntegeera ku level law firms ezaali mu Kampala n'emisango egyali mu Uganda tewaliwo kampuni yali esawundi nga y'amateeka ng'ekola emirimu egy'enjawulo mu Kampala ne criminality oba emirimu emisango gyonna siroza nti gyali ku level eyali yenkana 40% the 1994 nowhere. Several records tuzirina 1994 World Cup USA mu Uganda ku bintu by'amateeka Uganda teyali ku level nga kati kutuli nti criminality ali waggulu misango gya civil case giri waggulu commercial courts aba commercial cases ziri waggulu tezaali mu 1994 kati gojjo obuzaabuza abantu ano disempo go mu 1994 wali wakaza fe twaliwo nga tumoga wetuli yalina World Cup ya US buli kimu twali tukiraba oyinza tulanga abayiti tuli bakadde bazibu tulinga enfudu z'emmengo 1994 empira twagira bangira kugundi ku black screen butono bw'obubuto waliwo omusajja yali akalina fo fe tetwalina TV video ni 1994 naye waliwo gayi bamuyitanga muleefu yali musajja munyarwanda yalina ka TV akekibuto ka black and white kotwabiranga empira gya World Cup 1994 twali tutegeera tuli bakulu TV tezaali si buli nyitu yalina TV mu 1994 no
si buli nyuki alina TV nga kati gwoyita buli muntu alina TV ne wali umwe alina TV no si bwe kyali ne twagirabanga tetwali tutegeera bulungi nnyo ne level of criminality during that time teyaliwo kati olowooza mbu yaliyo yatandika okukola mu 1994 genda olimbe balala kuna bantu bano babimanyi ono yali 10 oli simanyi yali kyo natannazaaliwo ffe twaliwo tuli bakadde bazibu mbono sekadama yali azanya ne mama ne taata mwafumanga n'obumbere mu bugundi mu busepichi bwa bulu bugundi butini bwa bulu band musalira salemu obunyanya ne mbutokosa bwe mwazinga omotoka buno bw'ebyayi omotoka bwa waya bintu ng'ebyo ebintu ng'ebyo so sijja kubamalira budde yimuyina kumpita jjajja lwakuba nti ndi jjajja anyirira mukadde anyirira I was there ndi mukadde anyirira oba ndi fudu nange simanja kwenoonyerezaako ndabe wono atono namanya Regina alabika mukadde muzibu olaba akyamayi buno butokotoko ono alabika mukadde munnange twenkanya emyaka okay mukama 13 ampeera nambi Margaret yali 13 wali mukulu wali otegeera so njala mukama 13 ampeera atujja kusinkana ku Rocksat mukabwa n'abasiimye njagala obagaza obulako lungi mwebale kugoberera mwebale kwagala nsi yammwe wabula buli muntu alina smartphone tandika okulwanirira Uganda ne constitution nga tebannagijja olw'ensonga gwe musumali ogusembayo mu sanduuke kasita batujjako article number 1 Uganda befuusa ya Museveni officially automatic completed totally also njiddamu alina essimu yo ey'obuyonjo tandika okole comment opostinge munoonye ba MP buli omu waali kubanga lyetteeka erisembayo mu constitution kasita balijjawo kiba kitegeeza nti Uganda egenze okuziika n'okusementinga okuteeka kiba kiwedde ngenda basaba mukole buli ekyetaagisa buli member parliament yenna mu mukyalire Constitution bajirepinga mu 1995 ne badda mali bajiretinga bajawo age limit ne bajawo term limit bagala kujjawo loop kati bagala kujjawo article number 1 mu semateeka wa Uganda agamba power belongs to people yeruwa wapi wewe wacha ne baonesha hii article eno ye article 7 jagala okujjawo article number 1 yeyo mu constitution ya Uganda yo article number 1 yeyo Museveni jagala okujjawo all right wali wanzijukiza no badde ndabite musoka genda namwe bwe nabaganda banga basibuke Bunyoro mu Bwakabaka wa Bunyoro ekiri ebunyoro ate kisinga ku kiri e Buganda Katikkiro wa Bunyoro kyakola Bwakabaka bwa Bunyoro kitokota si kisandikire wetwogerera abataka baayo nabo basudde bagoba bakuba n'emiggo babagalya ne mu nkiiko tebakyasobola kuteesa Katikkiro wa Bunyoro kyakola Kabaka wa Bunyoro n'Obunyoro mama enkuka ekikola bazzukulu lwero mukulu kiiko lwadde lwagobeddwako abataka n'abantu bakulu aba mu Kabaka Bunyoro bali batuze olukiiko eno futa gye nasobodde okufunayo akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumyemu obutaaka aje batereze embeera naye basibidde babweru Katikkiro naye baali balinayo olukiiko naye balugambe balwongeddeyo kiika akabano akabano kali e Bunyoro ate babataka b'Obunyoro kye bakola kitokota kisaanikire kale mwenna Abanyoro zembaga ebigambo bino nti Katikkiro wammwe ne mafia ng'owa Buganda kati babataka b'e Bunyoro amba bakubye n'embooko ne babagalira bweru olukiiko tababakiriza kuteesa same story gye basoma mu kitabo Museveni kye yabawa kye bali mu kkola Katikkiro wa Bunyoro kyali mu kkola Abanyoro bayiga kyakola Obuganda kati gwali omusajja wa Kabaka oli mu diaspora Uganda oli byenjogera
ngate bifaanagana ebiri e Bunyoro ogenda kuba mpaka nyanki ebiri e Bunyoro exactly what is taking place in Buganda what is taking place in Bunyoro. The reason as to why in Buganda we are still at least because some of us we can come out and we speak about these problems, but nobody in the Bunyoro Kingdom who can speak about this. We had our comrade, he used to come out to speak about all the problems which are facing in the Bunyoro Kingdom and the Bunyoro region. I don't know what happened to him. The guy bamuyita batyo ono yali omukyotala mwerabidde simanyi kyamutuukako mwamutiisa yatya mwamutta kikisi kyamanyi kimwamutuukako guy wafuwa people power ani mwerabidde ne kati kino kyekigenda mu maaso mu Bunyoro era kyekiri mu Buganda kyekigenda ogenda mu Busoga kikyo bulumume akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumyemu obutaaka baje batereze embeera naye babasibidde babweru Katikkiro naye baali balina olukiiko naye balugambe balwongeddeyo kiika akabano. Alright, yeah, webale nnyo mukulu Dennis bamuyita Country Rogers. So, my brother Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers. I need to speak to you because there is an emergency which we need to talk about and to work on in the Bunyoro Kingdom and the other remaining areas of Bunyoro, because now Museveni right now is using Nabanja and his husband, Mr. Musafiri, to destabilize Bunyoro Kingdom and the other areas, including Barambarugahari. So, Mr. Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers and we discuss about the issues concerned about Bunyoro Kingdom and other areas of Bunyoro. Because something wrong is going on, something wrong is taking place in Bunyoro, and we can't leave Bunyoro. And I need the world to know, and I need all Baganda to know, that whatever we do right now, we can't leave Bunyoro behind. We can't leave Bunyoro behind because Bunyoro and Baganda, we are brothers and sisters. Naturally, traditional, we are brothers and sisters in Bunyoro. So, Mr. Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers, which are on my social media platforms, including TikTok, Facebook, and other platforms. The number is there. Please contact me. No, he's on ground. Tumusime. He's on ground. Mumuwe namba yange, njagala kwogera ko ne tumalo kwogera ensonga zino kubanga yayinza okuba ali ku ground atasobola kwogera, nsobola contactinga nsobola kwogera ensonga za kubanga nsobola kuleka Bunyoro. Abatakimanyi history, obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro, ba Luganda balinga bita bwe bikonagana tebyatika. Era omuganda omutufu wabanga alanya obanga atambula mu kutambula kwe muganda omutufu ayinza okumalirayo nga amalirayo Bunyoro. So Abaganda n'Abanyoro enjawulo zero. Era n'Abasoga n'Abanyoro enjawulo zero, balina engeri gye bakwatagana mu nkola yaabwe. Era bw'obanga olaba byafaayo obwakabaka bwa Nkole, obwa Tooro, obwa Bunyoro, obwa Buganda n'obwa Busoga baateranga okutuulamu nga bakabaka ne babaako emboozi zibanyumya ezikulaakulanya ebitundu byabwe. So ebyafaayo bitu bisoma ate bingi nnyo bikyaliyo. Kati obwakabaka bwa Bunyoro tusobola buleka mabega. Mukama bankuumire abakingiriza atakuumira mpeera mweraba video wele tusikane ku 3 za kawungezi.